Waliwo omutemu abadde ayagala okuba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine essasi bwe tubadde mu bitundu eby'e Kamuli olunaku olwaleero era ng'omutemu ono yasindikiddwa mu Amiteb Habulwa awamu n'omutabani we Muhoozi Kanyerugaba nga bagezaako okutiisatiisa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bagezaako okulemesa His Excellency Lekedi President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okutuuka mu bitundu ebya Kamuli nga pulezidenti w'eggwanga omulungi eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenze mu maaso n'okuba nga yeeyongerayo era nga baganda bange mikwano gyange bano abasajja abasindikibwa okutemula Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tumanyi bulungi abatuma era tumanyi bulungi lwaki bajja okukola ebikolwa bwe biti ku His Excellency nali twongera obajjukiza n'okubalabula nti byonna bye bakola time egenda tuuka bajja byejjusa era bajja kubiraba mmwe batemu mmwe abasindikibwa okusaanyawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine twongera obajjukiza n'obategeeza nti si mmwe musoose mwe mukole eby'obutemu bwe mwe mukole ebikola byammwe eby'ekitu gyonna nga bwe mubyagala mubimaleyo ne mukimanyi nti ensi ebatunuulidde ensi ebataddeko amaaso ensi ebalaba era bye mukola one time twongera obajjukiza n'okubasuubiza ate era n'okubagamba nti mujja kubyejjusa gwe buli kimu mukikole naye nga mukimanyi bulungi nti pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency yeewali okutwala bannayuganda mu maaso era ffe tuli baseemu obwebaza ffe pulezidenti waffe eyalondebwa bannayuganda eyakulembera okulaba nga Uganda eno etambula ayagala Uganda yaffe etambule era atunudde okulaba nga Uganda egenda mu maaso twongera obajjukiza nti tujja kufuna eggwanga eddungi era tulina okukkiriza nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'akulembedde Uganda lino ng'akulembedde mu bannayuganda ng'akulembedde Uganda yaffe twongera obajjukiza nti buli kimu kijja kutambulira ddala bulungi tulina essuubi nnyingi nnyo mu bannayuganda abaagala enkyukakyuka bannayuganda batunudde okulaba nga Uganda etambula nti pulezidenti waffe ajja kuba bulungi era ajja twala Uganda eno mu maaso naye ate twongera okulabula kwaffe eriyo yenna atunudde okulaba nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine atambulira ddala bulungi okutereeza eggwanga ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga twongera obajjukiza n'okubategeeza nti pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali wamu ne bannayuganda ku lwa Uganda yaffe tujja kutambulira ddala bulungi era twongera obbakubuliza n'okubakoowoola bannayuganda nti bino byonna ebikolebwa Mwami Museveni awamu n'akabinja ke byakutiisatiisa wabula temu Haitaki polisi.
biranga ddala. Enyote enzita bimpeddeko n'ensirika bw'oba gw'oyogera ki nga musajja ati mpuuga yeewozaako mbu teyabba naye ng'ensi yonna emulumiriza ne palamenti bwanika ate bukyo ky'okutereeza yenoona bwonoonyi. Webale nnyo muganda wange waliwo asindise web kanso kiri kitya abantu bebale bulunga bali kutuleeba batuma baleba nga Western Uganda mwena twabalamusya baana ba Buganda mwe balenye tulaba abamu Northern Uganda bakoye mateeka koye tetwala abebusoga bamanya abo bebalino oyo ye Secretary General ng'ababuuzaako Komanda Kaluya ye komanda wa Eastern Uganda eyadda mu bigere bya Geno erinnya ligenze bijirwa omanye ekibiina kya NUP mu mbeera ya demokrasi biseera ebyo bakolamu enkyukakyuka muganda waffe Geno bijirwa ne bamusikiza omukulu Kaluya ye komanda w'ekitundu kino essaawa eno tuli wano mu Buwenge abaana b'ebuwenge bakikoze leader of opposition ow'omulembe guno Joel Ssenyonyi wuuyo wali basajja bali essaawa eno singa ali mu Serena
alya bicepere essaawa eno singa ali mu Sheraton ali mu bibaafu bire eby'abaloodi naye kati tulina owaffe ye leader of opposition Joel Ssenyonyi tulinaye ku ground is a foot soldier awubidde ku basajja be ne bakyala be omubaka wa Kampala Shamim Marende yasuze eno amuwubiddeko omubaka wa Kampala Shamim Marende yasuze mu kamuli lwaleero yes tuli mu buwenge tugenda mu kamuli abaana b'e kamuli empanga mwe mugiridde lunaku lwaleero Shamim Marende y'omu ku abo betambula nabo ogamba otya Betty Mugalula njagala mumpitire muganda wange Moses Mugalula musajja munamawulire naye nina engeri gyalabamu ebintu okuva lwe bakyusa nkuuga mugamba abeere ku live eno mwenti musajja wo John akutumidde age nti live kibeereko abaana b'ebuwenge bakigadde my God Busoga the mighty Busoga yakigala president emugambye weyenda polepole tuka muli njagala kwebaza abo bonna betutambula nabo mu mulimu guno njagala kwowola bonna olunaku olw'enkya nja kwabulira kimunaba mutukoledde tulina program yaffe gye tukolesa ekasukwa ku YouTube ekasukwa ku Facebook zaffe bbiri n'emikutu emirala gyonna eyo kasattereera nja kuba nkubuulira era mu abasindika ebokisi z'amazzi ni mu kugatagata wano kalema alyoka ŋŋambe nti kiteredde ye first deputy president okuva mu northern
bwatandise dda kuba tiyagasi maaso. Oh my God, president tanatuukawo, president tanatuukawo naye bwatidde dda. Yes.
there is another terrible, dangerous roadblock. If you can remember what was in Kalangala when Mr. Mpuga, he was the only man who was not arrested in Kalangala. Bazene bifang jibe nyini obojukira ekyali e Kalangala oba mujukira ekyali e Kalangala. We are so worried ahead of us. We don't know what is happening. Batandikidewo okasuka This is while entering in Kamuli. You can see how they are doing. The terrible journalists, the terrible soldiers of Uganda who are paid to protect the Ugandans. That's how they spend the money. That's how they spend the donors' money. That's how. I'm not sure whether my friends from NTV they are safe. I'm not sure whether they are safe. I'm not sure whether they are safe. The journalist car of NTV, I'm not sure they are safe. That's how the dictator behaves. The president's car is still here. The president is very... That's how they really behave. That's how they behave. Oh my God, the dictator behaves. The dictator behaves this way. In Uganda, ensimbi z'omuwi w'omusolo bw'ekyo bwe zonoonebwa. Ensimbi z'omuwi w'omusolo bw'ekyo bwe zonoonebwa. Kukuba abantu, kubata, kubakinya, kubasiba. They are shooting live. That's how the Uganda military behaves. That's how the Uganda military behaves. That's how the Uganda military behaves. It's a very big roadblock. We don't know whether they are safe. We are not sure whether the president is safe. We are not sure they're safe. We are not safe until we are 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 safe. Until we are safe. This is how the Ugandan donors' money spent. That's how the Uganda's donors' money spent. Ensimbi z'omuwi w'omusolo bw'ekyo bwe zonoonebwa. Ensimbi z'omuwi w'omusolo bw'ekyo bwe zonoonebwa. Bw'ekyo bwe zonoonebwa. Tuli wano twali tuyingira Kamuli. Oh my God. It's like it's a way-no zone. It's a man's no land. They are shooting coming. They are shooting while coming. They are shooting while coming. They are here. Bamaze kuyita buli wamu. Basembedde. They are so dangerous. These are killers. These are killers. They don't care whether you're a journalist. They are shooting. They are shooting. Oh my God. We are not safe at all. We are not safe at all. We are not safe at all. They are shooting. We are not safe at all. 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 We are not safe at all.
Tewekwatako. Shoni. Live bullet tear gas. Baba basajja bali mu nsiko. Baba batuka. Chamba de. Chamba de wote kakanya. Kakana. Kakana. It's a very dangerous scene. Ebyo bimpuga bwe mubirabanga mubituganga. I'm sorry to use that language. Omuntu yena abasiriwaza mulabanga mutuganga. I'm sorry for that statement at all. For sure, we are sorry for some times when you go mad. Bava buli wamu. Bava muli wamu. Emotoka bamaze zisalako. Bava buli mu nsonda yonna. The president is surrounded by the Sembera yo vayo deno Gala we motoka lokinga dola gule ya dola nanga katubagamba muyingire gala uma yako kamera tojako kamera ate chambali kakana let the camera roll. Moreover, this is a medical center. Mpendo paka. That is a medical center. Wano waliwo eddwaliro we bali mu kukuba tiya gaasi. Mulimu abalwadde nga boliraba. Mpendo paka medical center. Kamuli ayuwe Nakalala kako. buwolero Kako. Wasibe motoka. motoka ki Wasibe motoka fe bakubira. Bakuba mu ddwaliro lino lyenkulaze muganda wange eddwaliro naye tebafaayo. Ozeeyo. Kasaga Yusuf. Jero chuse mato karoni. Jero chuse. Yangu galeo. Tereza kamera president polisi hiyo Wani chuse motoka. president yeta nacho Bono serikali buli ku motoka ya president yennyini serikali buli ku motoka ya president yennyini abasirikale ate kusinike ebinyi Chisaroni. Chaidaka. Kengo
Chambali. Nze sikwata. kubanga wakiri enfuka hiro kuogo obuntu emujimpa nanga tuli For those of you who don't know what Uganda is, Jichuse motoka. Chuse motoka chetu. Nenda kuna watu ofuluma ki. tofuluma maso Tofuluma wate nti tofuluma. Mapo ofuluma kola. Ofuluma kola shi. Anto ofuluma soko lindemu. Soko lindemu. Kado ofuluma birozo zabagina kukola ki. Yes, go ofuluma bera motoka president. Jichuse jo bera motoka president. Nini simu alikodingirao? Recordingira wenyine. He's saying you turn the vehicle. He's standing. He's standing. Turn the vehicle. Go. Munaku munange. Wangoye. Nayo oli munaku munange. Oli mwavu munange. Moti bujwa ingira motoka. Oli mbasajja oli bw'omubuuti kuno Ane mugere mka. Eddie mugende mukakanya abantu abo tebalwanagana. Eddie aliwa. Yango bereko. Muyingire munda. Ingira gondo. Hadi kana kaita. Fuwa filimbi. Kama kaita. Please let's use the good language on camera. Mapu. Tusigale mu bamawulire. Keka kamera ekole. Kalawo namwe. Kala wo bajja kukulawo. Ate gundi yali mu kuyomba nabo. Ono Maleke. Owa BBS. Maleke. As webera oroni. Togenda maso kema. Nanti natobera maso. Jibere wa. Yingira munda fini. Yingire motoka. Let's move. Let's move. Not here. Thank you. Tamale, salawo kimu. Salawo galawo bera bweru obo yingire. Katumba. Leave them.